Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba olunaku olwaleero avuddeyo n'ategeeza eggwanga nga bw'agenda okutwala omukulu His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era ng'ono gyesuubirya bannayuganda gye tulina nze naawe gwawuliriza gwalaba gwanaakasanga era naawe anaakawulira twongera obbategeeza n'obbajjukiza nti essuubi lyaffe lyonna tulinamu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ono omukulu Mathias Mpuuga Nsamba olunaku olwaleero ategeezezza nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akooye okuwulira ng'amuwaayiriza ku by'okukwata kw'aba Honorable Muhammad Ssegirinya omugenzi Omukama amuwe eky'emirembe n'omukulu Honorable Ssewanyana mbu bonna batwala mu kkooti bamulumirize bulungi waabwe yakwatira Kyagulanyi Ssentamu Robert waabwe yakwatira omukulu Muhammad Ssegirinya n'amutta nga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'abyogera. Nno kivudde ku bintu President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bye yayogedde olunaku erajjo ng'ategeeza omukulu Mathias Mpuuga Nsamba era ng'amubuuza lwaki bagenda mu maaso n'okutta abaana bannayuganda n'okubatulugunyisa ku misango egitaliiyo wabula olw'okuba nti bo balina ebyabwe bye baagala okuyisaawo bo nga ye n'akabinda kwe. Naye nga tukimanyi bulungi it's on record nti omukulu Mathias Mpuuga Nsamba mu kaseera nga Honorable Muhammad Ssegirinya akyali mulwadde omukulu ono yakulemberamu era n'akwata Honorable Ssegirinya n'amubba mu maka ge n'amutwala Yeerongojja munnange n'amupangisa ekifo kye tutaamanya n'otwogerera kati nga mukulu Muhammad Ssegirinya yafa ebintu ebitannaba kutegeereka. Twaliwo awo ng'embeera erabe mutabuseeko bwe batyo ne bamutwala ebbaba mu ddwaliro era omukulu yaliko bulungi naye buli kimu kyali tukimanyi. Kwale kwegamba okufa kwa Honorable Ssegirinya kwonna kwetooloddwa ku mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ne bwe yeekoze atya ne bw'aneebuzaabuza ne bw'analowooza abantu nti bye tugamba bya bulimba nti tumuwaayiriza mbu era abantu bamuwaayiriza bantu bakola kino abantu bakola kiri twongera omujjukiza nti ebikolwa bye biri on record era twongera omusuubiza nti mu kaseera ng'agenze mu maaso n'okukola bino ebikola byagenda mu maaso n'okukola ensi emumanyi talina waagambira kati talina kyagamba ensi emukola ki emumanyi buli kimu kiri ku likodi. Kankuwa ebigambo bya mukulu Mpuuga ng'ategeeza nga bagenda osibisa Kyagulanyi. President President ng'ali wamu ne leader of opposition. President ng'ali wamu ne leader of opposition. The Right Honorable Joel Ssenyonyi wamu ne Secretary General w'ekibiina David Lewis Rubongoya bali mu kufuluma nga bava mu Masaka prison. Bwatyo President ng'ali wamu ne maama wa Eddie Mutwe ne mukyala we n'obukulembeze bw'NUP at large bafuluma bava mu kkomera erya Masaka okulaba ku basibe kuli Masaka. Bwatyo President no mbera tugireke
space kiriya. No. Skemu emabega. Okay, guys. Skemu kemabega kayala. Let's create some space. Okay. Okay. Tugende. Okay. Banange. Baby mutwe. Tuvuddeyo mukomera tulabe ku baganda baffe Smart Wakabi, Gaddafi Mugumya, Akirewo Kivumbi, tulabe ne ku Edi Sebufu, Edi Mutwe. Naye muzikirize nsoke mpe mama Edi Mutwe omukisa abeeko kyayogera. Sebo de banyabo. Nze nantumbo kyeri mama wa Edi Mutwe, Edward Sebufu. Tuli wano kukomere Masaka. Kuva kulaba ku basibe baffe ne Edi Mutwe tumulabyeko. Embeera si nnungi teyeyagaza. Era tubadde tusaba aveeyo agenda ajjanjabwe kuba ebiwundu alina bingi obulumi omubiri gwonna gumuluma n'okutambula badde bakwatirira mukwatirire. Era tusaba bamuwe agenda afuna obujjanjabi aveeyo n'omukomera. Era neebaza nnyo President Robert Kyagulanyi, Mwami Lewis ne Mwami Lo Ssenyonyi, mwebale nnyo tubeererawo. Ne mwenna bannayuganda abalwanya okulaba nga tulaba omwana waffe. Buli alwanye yenna okulaba abasibe baffe bonna bakivumbi bonna bali eyo tubalabye. Naye tusaba bambi mubawe omukisa bagende mu kooti bawoze kuba ate sira kuwoza tebalina musango. Bave mu kkomera kuba balina families. Abaana baabwe bakaaba, abakyala baabwe bakaaba. Nabo bennyini okweyongera mu maaso baana bato bavubuka beekolerere. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you. Tuvuddeyo tulabye ku Edi. Edi afaanana bubi nnyo. Bazze bamukwatiridde nga ebiwundu byonna nga Kanso Majerani bwe yatunyonyodde twabadde tulowooza kyekisembayo. Naye ate bwe twogedde ku Edi byatubuuliddeko newankubadde munafu bulungi nakutotola byonna byamutuusibwako ne bamutuusako buli kikolobero kyemmanyi. Edi Mutwe bamu waterboarding. Waterboarding is when they tie you and they start pouring water in your face and mouth to create an effect of drowning. Edi Mutwe was waterboarded. Bamu kubisa amasanyalaze, bamutuuzanga mu kitaba bamukubira omujjudo omusaayi n'amazzi ne basaamu waya z'amasanyalaze ne bamukubisa amasanyalaze mu nkwawa ne mu busajja. Ekisingira ddala Edi Mutwe atutegeezezza nti muhoozi yennyini ku lunaku olwokusatu muhoozi yennyini yajja ng'ayambadde kyepeze zonna najja n'amutulugunya ye kennyini n'amubuuza ebibuuzo nga bamukuba waali nga bamutulugunya waali. Kibi nnyo naye kyetwosaba bannansi bonna kye baba babanja kwe kulaba nti Edi ayimbulwa atwalibwe mu ddwaliro afune obujjanjabi. Ye naye najjudde mabwa, emikono gino bamusiba empingo ne ziyingira mu nnyama ne zibulira mu nnyama era kati ajjudde ebiwundu. Tumanyi nti bamukumidde mukomera ensi ereme kulaba mbeera gy'alimu kati. Newankubadde wayiseewo akaseera bino okuva we byaliwo naye amabwa gakyali mabisi n'obulumi bukyali bungi buli wamu. Akankana tanaba ku stabilizinga mu mubiri ne mu bwongo. So teyebaka ategeeza teyebaka ne banne batutegeezezza abagendayo mu ddwaliro mulaba kubanga ali mu ddwaliro lyakomera. Ebigere byonna baabikuba buno obukongovvule ne bugwa munda. Ali mu mbeera embi ennyo. Tubasaba ng'oggyeko okusabira Edi Mutwe mumusabire nnyo naye ate mubanje mulabe nga muganda waffe obulamu bwe butaasibwa kubanga singa abatafunye bujjanjabi simanyi mbeera ki gy'anaabeeramu. Ebyo mpozi n'ekirala yes ebirala nkakasa bw'anaaba asobodde ajja bibannyonnyola Katonda bw'anaabakkiriza n'akomawo nga mulamu. Naye mu kumutulugunya kyatugambye nti muhoozi bwe yajja ku lunaku olwokusatu n'amubikkulako n'amulaba ne bagasimbagana n'amubuuza amagara
kati Eddie Mutwe n'agamba tebannabagampa awo batandikira ebirala. Eddie ndowooza n'abibannyonnyola. Kyensinga okwagala okubasaba nti buli omu akole kyasobola okulaba nga muganda waffe tafiira mukomera, kuba singa abatafunye bujjanjabi tuli beeraliikirivu nti ayinza obutasoma. Ebikolwa nga bino biba bitugeeza ki tumaso okulaba ebintu ng'ebyo nga CDF asobola okuba neyingira mu mbeera nti well kino kigule ffenna amaaso kitulage ewa we tuli, kitulage nti no abantu abawamba ensi yaffe bamenyi b'amateeka tebafa ku bulamu bwa muntu yenna yenna. Nina okusingira ddala naawe okubeera nga wazaalibwa mu ggwanga lye wazaalibwamu, oba oli Munyoro, oba oli Musoga, oba oli Mukyoli, oba oli Muteeso, eri bannaffe abamu nga Muhoozi, ekyo kive kye wakola era olina okubonerezebwa era n'oyigirizibwa olulimi olutali lwo obw'empaka. Tukivumirira. Kunaku lwe kulabuddeyo noyogera ku bamawulire naye waliwo omukyala gwayogeddeko olwa ku kyagisiibye ate tayizi. Yes, kirungi nnyo, weebale nakumpa mukisa ogwo. Batuleetera list ey'abantu abo era buli kimu kye batuleetera tukinyonnyola nga bwe kiri, naye okunoonyereza tukola okunoonyereza era ne tufuna n'okumanyisibwa nti omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba ate bamwikuludinga ku list eyo mu butanwa, era njagala okittaanya wano. Omukyala ya Gertrude Mutyaba owa NTV nti ate teyali omu ku baganda bafe abo abaakozesebwa. Pozi twalina omukisa guno okwebaza abakulembera kubanga oluvannyuma lw'okulaba amazima gaabyo yavaayo ne yeesamba yoyo nga luli kabadde katono mu kamera. Yes, njagala okwebaza abo abalabye nti bakozesebwa ne bavaayo. Mbasaba baganda bange muleme kukozesebwa okutulugunya bannansi kubanga eno gavumenti enoonya buli gwesobola okukozesa. Basikozesa abantu mu kumanya ne mubutamanya, bw'otegeeranga nti bakozesa nkusaba oveeyo oleme kukozesebwa kutulugunya bannansi kubanga oluvannyuma lwa byonna bano abakozi b'ebikolobero bagenda bisasulira. Fuba okulaba nti si gwe gwe bateekayo ng'omutango oba omusingo okusasulira ebikolobero byabwe. Twongera n'okuvumirira bannaffe abagenda maaso okukozesebwa olw'obumpwankimpwanki. Lunaku lujja kutuuka mubisasulire. Mwebale nnyo, mwebale. Let me do it real quick. Thank you. We just saw Eddie Mutwe. He's in a very terrible situation. He is rotting away. All his wounds are almost fresh. He's in prison. He was sent to prison instead of being sent to the hospital. So we request all Ugandans of goodwill to demand for the immediate release of Eddie Mutwe so he can get specialized treatment. We saw him, he was tortured very badly. He was tortured for 3 days, and on the third day, Muhoozi Kainerugaba came himself personally and beat him, tortured him, and his men tortured Eddie Mutwe in the presence of Muhoozi, forcing him to land Nyankole. He was electrocuted, he was waterboarded, and so many other terrible things happened to him, which I hope, if he comes out alive, will be able to personally narrate to you. Thank you. Yes, he was forced to salute Museveni's picture every day. He was stripped naked, and later on, when he was given a piece of cloth, he was only given a Museveni t-shirt. The rest, he will, about the journalists, yesterday we came out and made public a list of journalists that were used to bring bogus charges against our brothers so that the regime can find an excuse to keep them in jail. Among them, there was a name that was mistakenly included there, that is Gertrude Mutyaba of NTV. I want to clarify that she was mistakenly put on that list. I also want to thank the journalists that have come out to distance themselves from this mess after realizing that they were being used. I request the rest to come out and disassociate themselves with this brutality, with this torture. They should know we are not enemies. The enemy is one. The one that is oppressing us is the one that is oppressing journalists. So we need to stand as fools. Thank you very much. Okay. The president has just finalized the trip, the move.
David to the people of Masaka. President bwatyo amaze kukyalira basajja be wali komera e Masaka. Omukwabo of course ye Eddie Mutwe, General Kivumbi Akireewo, kuli omukwabo abaliwo ebakulembeze beno.